Okay, buterevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwandiriza wasibita sebo sibete nyabona te tuli fenna ene program Kalumanywera nga bulijjo omulangira kalibage gange program eno atutunya munange ebitegera maaso mu nsi okuba ntibigira maaso nga biberawo amawuli agenjawulo gabaawo wana wali enturo nuba mukwago agono okuba nti munange omanya mu kaseera kano kenyini tugenda maaso then tulabe kitambula ono wali then ate utuva akatawo tugende tulaba Kalumanywera wava mu nsonga ezitalizimu embeera eziri mu nsi yonna ezibiriwo ne tumanya tuyoka tutegera obuvo n'obuddo lwazo lwaki zatandika lwaki ziri bwe zityo amubeera bwe zityo okusinzira mu kunoonyeza kuba tukoze akati nno nga bulijjo program enisogenda ku mawulire ag'enjawulo naye nobeera munange otandikira obeera mu kumanya ng'omanya kyo kigeze maaso okuba nkibaddawo ku nsi kw'owangaalira esi kubeera ne bagaa nti ensi yo munange eri kino nga tokitegeddeeko nga kikuguddeko bugwi kati n'olw'ensonga eyo nzikiriza munange atuuliza tutandikire wano akati okusinziira ku musajja ayogera nnyo ku ntalo nyatikidde mu ggwanga ly'eddwanga erya Niger jukira Niger eno gye twogerako eggwanga lino liri mu West Africa baga ne bawamba pulezidenti amanyiddwa nga Mohamed Bazoum ne bamuwamba namuteeka ebbali bannamagye banne abali bafuga eggwanga lino kakati mu kumuwamba nga baga nti bakooye okumulaba nga buli kaseera munnange yeekoza oba atambula nnyo n'Abafalansa bano akolagana nabo bo nga baga bakimala okolaganye n'Abafalansa kyekwa eggwanga nga lyavu nakwadi nga lina ebyobugagga by'enjawulo kati ne bamuggyako ku ntebe omwezi guli kale twogerera bamuggyako in fact ngenda kusomeza 26 omwezi oguwedde ogwa 7 otwogerera ne bamukuumira ewaka mu maka agoba presidential palace wamu ne famire ye tamukola kabikona kona ne mugato na kuba nti odda ku ntebe mu mbeera bwekyo akati okusinzira ku musajja ati okugira entala mayiddwa nga Antineka au Hassan ono era mu amagezi eri president omujjeko gwe bajjeko nate president Mohamed Bazoum onyogako na mayiddwa nga au Hassan oyadde nga ayogerako ku interview yagambye nti nno bw'ovugamba nti nno jjukira ekitongole ekivunanyizibwa oba mukago ogutaba amawanga ag'obugwanjuba bwonna agamiddwa nga ECOWAS gwava ne gugamba nti guwadde abayeekera bano abakulemberwa mu Generali Abdurrahmani Tishiyani ennaku 7 zokka okuba nti munaye president bamutadde nabavudde mu buyinza era president bamuzizzaako ku ntebe ng'afuga eggwanga eryo kati ennaku 7 nagazi bawadde kasazi nayitako then ECOWAS ejja kuba ekozesa ejje lyayo okuba nti erumba Niger bubi nnyonnyonyo baliga balumba president n'omuyeekera bamugye mu buyinza akati nno ennaku ezaggwako ku lunaku lwa Sunday era buli omu mu ggwanga ly'eddwanga erya Niger yaliko ku bunkenke wamu ne mu nsi yonna n'ensi eziriraanyewaawo akati nga balooza nti ECOWAS yakusindika ejje obudde bwonna era bwe kyali ku lw'olunyiri lwa Sunday weruziggwako omusajja ku Monday n'agamba nti n'okuleka olunaku lwa bbalaza aweze ekibayita okwetaayayiza mu bwengula airspace ya Niger ageze maaso n'agiwera nga teri nnyonyi teri kyombo kikizoka ndima ekibuukirawo aniisa ekifunye olukusa okuva mu ggwanga erya Niger kakati kyategeeza ki kino nti bali basuubira bonna nti singa ECOWAS ebeera etadde ennyonyi waggulu zibeere mu bukyamu so bazikuba then guba musango okubanga bakulabudde naga nti baweze kibayita okwetalira mu nnyonyi eyo oba mu bwengula bwabwe akati otwogera munafa tuzono omusajja kyagamba Hassan agamba nti nno singa beerawo kibayita okulumba n'olumba eggwanga erya Niger n'amagye kiyinza okuvako nate olutalo sinziggu olujja okuba nti lujja kuyinda mu Niger naye ate lukatinge ne borders naye nga luyingira mu nsi endala eziriraanye yonna abantu nga balwana akati munange omukago guno ogwa ECOWAS nga bwegambye nti gwayimiriza okusuubula n'okukola business eggwanga erya Niger so okusinza ku Hassan agamba nti ekyo kinyingi kyebakola sanctions oba envume gye bateekako ziri illegal and illegitimate olujuka eri mu amagezi kwani ku president yagiwa buyinza n'agamba nti nno we are against the sanctions they will hurt the people of Niger not the junta tetwagala nate mvumbo zirugera kulumya omuntu abantu ba Niger bawananchi wabala si bali abawamba government bwatu yagambye kubanga bawamba government bo balina emmere balina ki bajja kuba bali mu kulya bikyepere naye ng'ate gwe omuntu wa wansi
araza kwanga osuubula obanga ogula ekintu kya layisi okuva mu nsi endala. Kati n'ebino byonna omusajja kyageza okuba nti ayogera. Military government eno eriko kati otugerera yaganye okuddamu okwogera ekigambo kyonna oba okuteesa ne president omuwambe, era ne bamugamba nti nno engeri gye yennyini gyatakkiriza okusteppinga down, takkiriza kulekulira ono president gwe bawambye, agamba nti kakijje kakigane sijja kulekulira. So Awasani agamba nti omusajja yaganye okusaininga ekintu kyonna era talina prepared kumukaka kuresigninga kusulawo kintu. Nagamba nti omusajja ono he would rather die than resign. Afazali afa nga tali kulidde president omuwambe wati wagambe kusina Awasani omuwa magezi eriye. Akati mu bbaluwa president ono omuwambe gyawandiika era nefulumirwa mu katabo ka Washington Post ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno turimu ogw'omunaana, Banzum yali agamba gavumenti gw'engeri America wamu ne entire international community okubayamba okuzzawo gavumenti oba okuzzaawo kye bayita enfuga ya ssemateeka mu ggwanga erya Niger. Bw'atyo yagamba bo abakungu oba abakulu abakulira amagye mu nsi zino ezigatta eziri mu kawuga ECOWAS bamaliza of course okufinalizinga ennumba zaabwe ku lunaku lwali Lwakutaano. Naye nagamba nti singa mbeera bayingidde bati bapa ekyo kitegeeza kyetaagisa kibayita political decision. Walina okuba nti waliwo asalawo nga munnange bebafuzi oba nga mukugu mu byobufuzi era nga bava mu bloko zino ezikola omukago gumanyiddwa nga ogwa ECOWAS. Jjukira Chad, Guinea, bano bombi wakali nga bali mukago gwa ECOWAS, bona bavayo ne bawakanya n'envumbo ECOWAS gyataya ku ggwanga lino emanyiddwa nga erya Niger. Ate Burkina Faso ne Mali bona bo bujjukira bano bitwogerako bo bagamba nti singa obaire ogudde olutalo ku Niger kitegeeza nti ogudde olutalo lina ku bo bombi kubanga balirwana ate era nabo bennyini bawamba bapulezidenti baabo abaliko era kati bannamagye bafuga. Kitegeeza nti kasobeera ng'okiyingidde mu ggwanga lino nabo babaddeko olutalo olwo nga ziseka. Kitegeeza ki? Nti ebeddala olutalo lugenda kuba terukoma bukomi mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Niger, wabula lugenda kukatinga across benga luyingira te mawanga ag'enjawulo era ng'omusajja ono Awasani bw'ayogera. Kale okusinziira munaffe ku radio Bufalansa RFI naye munnange yawerebwa mu ggwanga erya Niger egamba nti ECOWAS yaleetesedese n'eggye ery'abasirikale ba mitwe 2.5 mirambirira mbwera nga basinga obungi bava mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Nigeria. Naye gavumenti eyo eri mu buyinza yewambye yavuddeyo n'egamba Bufalansa nti neno yebadde ensaala ennyo mu kuta abatujju abakwatibwa ate ne bageza kuba nti balumba eggwanga lino wamu n'abantu aba Niger. Naga bino binyoomoolerera ekitiibwa eky'eggwanga mpozi n'obwengula bwennyini era nga bagambye nti eno kampeyini yakusaanyawo na kumalawo ddembe mu ggwanga erya Niger. Paris oba Bufalansa yabyeganye ebyokuba nti munange erina abatujju bonna be yatadde okuva mu makomera ag'enjawulo era ne bagamba nti nno nakonna konna okuwamba konna okunaabirawo okulumbagana okunaabirawo kwonna tekujja kubeera kwa bannaffe bano wabula nagamba nti nno abantu amagye ga Bufalansa agali mu ggwanga erya Niger mu airspace eyo nti gayinza okuba nti gajja kubeerayo singa kubanga gali gakolagana nnyo ne president avuddeko amanyiddwa nga Bazoum gwe bawambye. Bufalansa yaganye okuorganizinga that is ekitiibwa ekyabano bajjeno abawambye era nevayo negamba nti no yonga yo tejja kusindikirizibwa kujja amagye gaayo agenda 15 mu bitundu ebya Sahara oba mu nsi eyo emanyiddwa nga eya Niger. Kale no kikigera maaso okusaidi yo munaffe atuuliriza gwali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale nkujjo nate kamutwaleko mu ggwanga erimanyiddwa nga yanaffe Abajamani wamu n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine ekiri ku lutalo kiri kitya otolugera maaso wakati wa Ukraine n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia era buli omu n'akasukayoko ebikompona n'akasukayoko n'awulira kyekigera maaso kuba nkikuba Ukraine egamba Russia ino okuba nti ava mu ggwanga lino azira amatwale gonna agali aga Ukraine anigagenda gata ku Russia gonna agaveeko ngadde mu ggwanga erya Ukraine. Omusha agamba nedda ssebo abantu balina eddembe lyabwe bakuba kalu kaabwe ak'ekikungu ne basala okuba nti beegatta ku ggwanga erya Russia tulina okuba nti obafosinga na mundu. Kakati wetwogerera jukire eggwanga erya Ukraine libadde litambula president waabwe amanyiddwa nga Zelensky Volodymyr abadde atambula mu buli nsi agenda abagamba nettagabana ebyokulwanyisa mpe yokulwanyisa omusajja mubakubire Putin mbakubire mumpe emundu mumpe tanka mumpe eki
era ne bamusuubiza mu kumusuubiza mugenda ffe atuliriza ensi ezamusuubiza zaali mpitirivu nnyo. Kati erimu ku ezo ly'eggwanga erimeddwa nga erya Bugirimaani oba Germany. Kakati Germany kigambibwa munaffe atuliriza okusinziira ku defense giant oba company ekwasaganya ebyokwerinda mu ggwanga erya Germany esinga obunene emanyiddwa nga Rheinmetall kiga tino yaguze kye bayita battle tanks enwanyi ekika ekya Leopard 149 zino puno yaziguze ku musajja Omubirigi bana batunda ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebirenga ekozesebwa mu lutalo oba mu ggwanga erya Ukraine. Bwati omugezi we yagambye nanga olunaku olwaliro ku makya bagati tanka zo baguze ebya ddala baguze kye bayita scrap nti baguze second hand ziri mu mbeera mbi nnyo poor condition era bagati no ne spare parts aliwo nati eziriwo bike biriwo bizokuba tebijja kuba nti bisooka nti bikola ku tanka zino eziguliddwa. Ono omwogezi yagambye nti no munaffe tanka kwezo 49 ezaguliddwa asatu bako bazikwata baziwe Ukraine mu butongole then endala zijja kuba nti no zo bazitema bajjamu kye bayita spare parts anayambisibwa ate okuddabiza zino bawaddeyo. Omwogezi wa Germany nga government yagambye nti no zino zijja kuba nga zikola ekitundu ku ekyo military package oba military aid package okuba nti obuyambi basuubiza eggwanga lya Ukraine okuba nti babuwa. Era minister avunanyizibwa nga Oscar Pistorius yavayo n'ayogera mu biseera ebya summit eya NATO eyaliwo mwezi ogwedde mu kibuga Lithuania. Akati bano omusajja bano abadiringira mu kibayita ebyokulwanyisa okuva mu Bubirigi amanyiddwa nga Freddy Vaslavs yavudde n'agamba nti no tanka zino bazigula ku lunaku lwali lwakubiri ye bazibatunza ku lunaku lwakubiri era n'abuulira emikutu gy'emaguli egy'enjawulo n'abagamba nti no waliwo kye bayita waliwo n'ensi in fact yagamba nti waliwo ensi mu Bulaaya wano eyanguzeeko tanka naye nga tanka zeyanguzeeko ebyadala ziringa scrap ziri awo naye nga teyogedde na muwendo guli gutya yageze basa okuba nti yayogera. Gavumenti ya Bubirigi yayogerako naye mu disikasinga muggula kikyayita tanka zino ekika kya Leopard nano omusajja omwaka guno gutandika naye bagana okusasula emitwalo 5 egya pound okuba nti bagula buli tanka. Omusajja ono amayiddwa nga Vaslas gwagamba maso okuba nti asaba era okusinza ku minister avunaza ku byokwerinda mu ggwanga lya Belgium amanyiddwa nga Ludivine de Donda yagamba nti no sente omusajja yasaba zaali unreasonable zaali nnyingi nnyo ng'eggwanga kisobola kuba nti munne bazikola ki bazimuwa okugula scrap metal kati scrap metal oyo gwe yagamba gavumenti ya Belgium yagamba okuba nti agula omusajja yamukutte n'amuguza eggwanga erya Germany limukwate ate limusirike mu ggwanga erya Ukraine. Akati kyenebuuza abasajja agamba nti bamu ebyuma ebiri kye bayita state of the art bamuguzayo bagayita scrap ebiri awo bwe bityo. Akati omusajja ono amayiddwa nga that is a Vaslav agamba nti no Germany yaguze buli tanka yaguze euro emitwalo 3.7 bwatyo yagizenga amaze okujjawo commission waabwe that is government amaze okujjawo commission mu 2014 bwetyo bakikolanga. Kati omulundi guno kigenda okufosa kasente keyongeddemu ko bwe katyo munange nenga nga batugambye nti nebe bibaddewo ebiri tanka zibaddewo eziri nenga ozitunya bwoti ziri mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala engine shock absorber fire control system radar station bino byetaagisibwa ku tanka zino ze baguze. Katusuubira tino Ukraine simanyi oba eneesanyuka oba teesanyuke oba omulashya n'akitegera n'agikuba bukubi kizuka kimu tejja kubanga esaana obusaanyi kubanga bagenda nti bifuuse bwewere. Akati no okusinziira ku Vaslav agamba yase ku mukoto gwe n'agamba nti no final price tabajja kubanga bajjogerako naye agambye nti no we asked for a fair price, a fair market price and someone was more than happy to take them. Nti basabe sene samu katale kensi yonna nti ade waliwo omuntu omu ensi yabadde ensanyufu nnyo okuba munange ezitwala zonna. Tanka zino zakolebwa kampani emeddwa nga Klaus Maffei mu West Germany. Education kya Leopold kyayingira mu okuba nti kikolebwa mu mwaka gwa 1965 era kizze munange nga kidibizibwa okuva mu myaka gy'ekyenda nakati wetwogerera. Naye Germany yo
yagenda negenda kuba munange esindika kibayita tanka zino ezenjawulo era negano yasindise ne motoka endala ezokwanziyambako motoka ezisuka 2 kussa nate neze yasubiza ekinana za kusindika mu mwaka guno gukola kigukomekerezebwa akati no awe tuli otogerera tanka zino kike kya Leopard 1 ne Leopard 2 ebyaddala teri emu kwezo ezibadde za mulembe nnyo nga bali ku battlefield balwana era nga Ukraine yava negamba kinti keriko kano ko kwelika kamendo counter offensive neggwanga limedanga eri Russia n'amajigano ebyaddala big costinze kinene nnyo kubanga eruzinze obefiridwa abasirikale abasuka mitwalo 4,300 kussa n'ebyokulwanyisa ebisuka mu 4,900 just myezi ebiri gyokka okusinza ku defense ministry okuva mu ggwanga limedanga eri Russia akati no abagati no Leopard tanks zino zibogerako zizimu kwezo munange ezali muki ezimu okwese bino bigizi maso kwanti bikupwa ngegwe bikibikuba yeggwanga limedanga eri Russia twetsi ali omunanga atuliriza laba ate bagati no embwa eridde mwanyi wale Uganda mbade mugamba tino FDC simanya ali aseneza NRM simanya FDC funa funding okuvaawa simanya abani abakola ki akati uliriza no agale ngo tolugenda mu maaso kuba ndilulwanibwa akati wa Ukraine eggwanga eri Russia olukiiko akakiiko akavunanyizibwa eri mu ggwanga eri America akanga kuwa president kavuddeyo ne bateeka kibayita receipt kyekiraga opapula bulaga embalirira eziraga nti n'omutabani wa president aliko Joe Biden ono nga bamuyita Hunter Biden munafatuiza nti yafuna sente okuva mu ggwanga erya Russia nafuna sente okuva mu ggwanga erya Ukraine nafuna sente okuva mu ggwanga erya Kazakhstan ng'asuubula nga yagamba nti ye mutabani wa president ngeri akozesa linnya lyennyini eryobwa president obw'eggwanga erya America olukiiko lwagambye nti lwalabye kibayita payments ezisuka mu bukadde 20 nga zigenda nga ziva mu nsi ez'ebweru nga zijja mu kampani y'omwana ono omulenzi amayitibwa nga Hunter Biden era ze bagambye nti munnaffe yali atunda ki era atunda kibayita Biden network kyokka nga taata we binene abikola ono gobagamba nti nekikolako kino yali vice president wa Barack Obama mu 2009 paka 2017 ekitegeeza nti ebyamba bino ayinza okumusajja yatundanga ebyama nti bamanyi kati nno ebiseera nga Joe Biden vice president Hunter Biden ono kiga nti nno yamuguzaakoko nti bali bakola nga bafuna ssente mpitirivu nnyo okuva mu bagagga ab'enjawulo okuva mu Kazakhstan, Russia ne Ukraine era kigamba nti munnange tiwaliwo na service yonna emanyiddwa nti oba yakutte kino n'akitunda oba n'akiguza bannaffe bano aba Ukraine oba Russia oba Kazakhstan okwali bamwadde sente bwe ziti naye nabagamba nti nno bw'oba ogamba nti nno the Biden network ebadde ekola business mu Biden network mulimu Joe Biden yennyini so Hunter Biden ng'omutabani ye atuukiza bamugambye okuba nti bakola so kiiko ono munnange olukulemberwa omusajja bamuyita James Comer ono na Republican ng'akiikira eseze Kentucky bwati omunange bavudde ne bakyogera akati waliwo n'erisiita nje bafulumizza ng'eraga nti ng'ennaku z'emyezi 14 omwezi gwali gwa February omwaka 2014 waliwo ssente zaayita ezaava mu ggwanga erya Russia ew'omugagga omu amayiddwa nga Yelena Batulina nga zawayaringibwa era nga kiga nti nno zino zajja nesituuka kitu ntimayiddwa nga Resmond Seninka Thornton eno kampani y'amafuta ng'agiddukanya ye Hunter Biden ng'ali ne partner we Devon Archer naye ga ku million 3.5 ezaali wired ne kampani emayiddwa nga Batulina akadde kamu $1 ko kaali direct mune kagende wa Archer ate sente endala millions 2 nezigenda okuba nti zitandika kibayita Rosemont Seneca Bohai so account eyo munnange nebange badde efuna sente okuva eweru eggwanga mu mbeera bwe zityo gundi eno nga of course eddukanyizibwani the Biden network nga ne president yini mwali memo endala yafulumiziddwa eraga nti Biden wamu ne Archer bombiriri bano nti balondebwa okubeera ba directors aba board ya Brizina Holdings eno company eya gas eyeggwanga erya Ukraine ng'eddukanyizibwa omusajja mayiddwa nga Mykola Zolochensky
era nga butigeza tino buli babadde bafuna kadde kalamba buli mwaka nga ba directors. Receipt yokusatu eraga transaction egenda maaso kwanti ekolebwa mwaka gwa 2014 mwezi gwali gwakuna nti omugagga okuva mu Kazakhstan amayiddwa nga Keniz Lwashkev yaweyalinga emitwalo 14,223 eja dola ng'egiwerenga wako account emayiddwa nga Rosemont Seneca Bohai. Olunaku olwaddirira kampani nesasula Hunter Biden series ezimu zennyini nemugulira emmotoka nez'okwejjalaba sport cars. Akati nno embeera bweti weeri bakunya president eyaliko president Donald Trump okuba nti munete bagaye esimbe mu mwaka ogujja naye ate nno neyaliko eyerabira amayiddwa nga Joe Biden beka nti ebizibu byasokuba bimukola ki byasokuba nti bijja ebyama bivaayo kati. Ngege nkwadde nga amawulire katuwumulemu katunyo tutandikiraawo.